wano bayita Kalagala Falls ekifo kino kisangibwa ekangulumira mu Bugerere. Amazzi gano njagala kubategeeza nti gali wano mu kiyira abangi kye tuyita River Nile. Amazzi gano gali mu kifo bya buwangwa eby'Obwakabaka bwa Buganda, era wano waliwo n'abambejja abatera okubeerawo nga bakolerawo emikolo. Naye ebifo bino eby'Obwakabaka ekyewuunyisa tewaliwo na kiraga nti bya Bwakabaka bwa Buganda so nga ate bya Bwakabaka. Era ebifo byaffe bino bisaana okulwanirira okulaba biyinza kulabika bitya ddala nga biraga ekifaananyi ky'Obwakabaka bwa Buganda okubeera nga kivaayo. Abantu bajja ne balambula ne babasasuza n'ensimbi 33,000 kwantusobodde okuzisasula, naye nga simanyidde ddala Obwakabaka bufuniramu wa. Naye wano walaga nti waliwo abantu abamu abasenga ne ku bizinga kuno. Waliwo ennyumba eyiyo eri ku bizinga awo, simanyi oba oyinza ogiraba obulungi, eri awo ngizuumize, naye nyumba ya busiisira ya busubi eri mu kizinga wakati. Ekizinga kino kigambibwa kirimu abantu, kiriko n'akasaawe k'ennyonyi kiri wano e Kalagala, naye simanyi oba Obwakabaka bwaffe, Obwakabaka bwa Buganda bufuniramu wa. Ebintu bino bwe tubiraba ngaffe wateraako ngaffe bwe tubiraba eno ngaffe Abaganda tulumwa kubanga tetumanyiddeko ddala Obwakabaka bwe bufunira. Ekifo kino kiraga nti kifo kya nsimbi kya byabulambuzi. Obwakabaka bwaffe obwa Buganda buvunaanyizibwa ku kubanga biri mu Buganda, naye ekibuga kino ekyakiyira kangulumira Kalagala Falls mwekiri bwekyo kukola kirangula abazungu, kirangula bave e Kampala, kirangula n'abantu abava ebweru. Kyewuunyisa obulungi bwakyo Katonda bwe yatuwa ne bwe yakiwa yakitondera mu Buganda era mu ttaza lya Ssaabasajja Kabaka erya Bugerere. Naye njagala kukubuulira nze nkyebuuza mu lw'ekibuuzo Obwakabaka bufuniramu wa mu bifo bino ate abantu basasula.